Ntendeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde wamu n'otusobozesa okuba nga tuli bakozi wamu naye ate n'okusiima mwe mwenna abagenda amaaso n'okwekumira mu kigambo kya Katonda. Olunaku olwaleero njagala tutunuulire essomo eriva mu kitabo eky'Abakolinso Esula ey'omwenda. Jjukira olugendo lwe twatandika obwedda kati tuyingira omwezi gwaffe ogwokusatu nga tutunuulira ekitabo kino eky'Abakolinso. Waliwo emiganyulo mingi nnyo omuntu gy'afuna bw'atwala eddaala ne yeekaanya ebitabo bino eby'enjawulo mu Bayibuli ne biweebwa obudde okubeera nga abantu ab'enjawulo mu kanisa babiyigiramu okuviira ddala ku ssuula eyinza okuba ng'esookera ddala ne mwekaanya ennyiriri ez'enjawulo nga kwegamba mukwataganya ebintu mu bulambulukufu bwabyo. Abantu bangi nnyo tebategedde bukulu bwa nsonga olw'okubeera nti babuukira luno olunyiriri ne babuukira ne luli olunyiriri ne babuukira kino ekitabo ne babuukira ne kiri. Naye omuntu atwala akadde ne yeekaanya ensonga nga bwe twatandika n'Abakolinso essuula esookera ddala ne tuyingira mu ssuula ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna, ey'okutaano, ey'omukaaga, ey'omusanvu, ey'omunaana, tugenze maaso n'okunnyonnyokera ddala amakulu ag'ebintu eby'enjawulo ebiyinza okuba nga byali bigaziyiziddwa mu ssuula endala ezaali ziddako okuviira ddala ku ssuula eyo eyali ekulemberamu nnyo nnyini ddala. So gwena ampuliriza bw'oba ng'oli muweereza ng'ogamba nti weewaayo okusomesa ekigambo kya Katonda n'okola ogwo omulimu Katonda nti n'okuba ng'ogamba nti Katonda yakuyita okola omulimu gw'okubeera ng'oyambako abantu okutegeera ekigambo kye. Kyenkusaba kwe kubeera ng'otwala obudde ne wekkaanya ensonga then olwo n'okkiriza okubeera nga ensonga ezo ozigabana wamu n'abooluganda abalala nga mutaanya kitabo ku kitabo, ssuula ku ssuula, lunyiri ku lunyiri nga munnyonnyola amakulu agali omwo. Jjukira Bayibuli yennyini yennyonnyola naye singa omuntu oba tutudde budde kwekkaanya bintu by'enjawulo awo wayinza okuba nga wava obuzibu. Amannya n'eddoboozi Mazima Kenneth nga bulijjo era njagala tutandike bwe tuti. Ku mulundi guli ogwasembayo twatunuulira essuula ey'omunaana ng'era essira ekkulu lyali lisimbiddwa ku kubeera nga tutegeera Abakristaayo engeri gye tulina okukozesaamu eddembe lyaffe mu Kristo Yesu owatali kunyigiriza abo bonna abayinza okuba nga bakyayina okutawaanyizibwa ku bintu ffe bye tuyinza okuba nga tugamba twabifunamu dda eddembe. Tulina okuba nga twelowoozaako kuba Bayibuli etulaga ti ekiraga omuntu okuba nti mukulu mu kolagana ne Kristo tekyesigama kumanya kwokka wabula omuntu okubeera ng'okwo kumanya kwe akugattako okwagala olwo n'alyoka abeera ng'asobola okugasa omubiri ogwa Kristo Yesu. Bw'otunuulira essuula ey'omwenda Pawulo atandika nga yennyonnyolerako nnyini ddala ensonga ezikwatagana n'obuweereza bwe era ky'ova olaba atandika agamba mu lunyiri olusooka nja kukozesako Oluzungu n'Oluganda. Agamba am I not an apostle? Ekyo kibuuzo. Siri mutume? Am I not free? Siri wa ddembe? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Sirabye Mukama waffe Yesu Kristo? Are you not my work in the Lord? Kati ekibuuzo ekiri awo kyakubeera nga ffe twekkaanya bino wammanga. Mu ngeri emu bw'endala mu ngeri gy'olaba Pawulo gy'ayogeramu etegeereza ddala nti mu masekkati gaabo oba mu kkanisa ey'Abakolinso mulimu abaali babuusabuusa obutume obw'omwami oyo ayitibwa Pawulo. Pawulo n'agenda mu maaso n'okukkaatiriza ensonga ng'alaga nti ayina obuyinza bwonna obwo bwe bumu n'obw'abali abatume abalala. Ebimu ku byo ng'ayatula ng'agamba nti saalaba Mukama waffe Yesu Kristo. Kati ekyo kikulu nnyo kyakufiibwako. Gwe yenna agenze mu maaso n'okwekkaanya ensonga ojja kizuulira ddala bulungi nti okuva mu masomo ag'enjalo ge tugenze mu maaso n'okusomesa twalagira ddala nnyini ddala nti waliwo emitendera egyalina okugobererwa oba ebisaanyizo omuntu byalina okuba nabyo
okugwa mu kkowe eri abo abayitibwa abatume aba Kristo Yesu. Ekimu ku byo ekikulu nnyini ddala kye kino Pawulo kyagamba nti saalaba Mukama waffe Yesu Kristo. Ate ffenna tumayinde ddala Bikola by'Abatume Esula ey'omwenda onyolo okusatu lwatula nga lugamba nti bwe yali ku lugendo ng'asemberedde ekibuga ekya Damasiko, begamba nti mbagirawo n'abawo ekitangaala eky'amaanyi ekyayaka okuva mu ggulu. Era Bayibuli etulaga mu nnyiriro lwokutaano nti oluvannyuma nnyo Pawulo ng'amaze okugambibwa nti lwaki onjigganya, Pawulo kwe kubuuza nti gwani? Awo Mukama waffe Yesu Kristo n'amwanukula amugamba nti nze Yesu Kristo akulabikidde. Bayibuli etulaga mu bitundu bingi nnyo Bikola by'Abatume era naye era bwe tuba tulaba Esula y'e18 olunyiriro lw'omwenda lutulagira ddala nti butuufu Pawulo yalabira ddala Mukama waffe Yesu Kristo. So ebintu bingi nnyo nnyini ddala, ebimu ku byo tugenze mu maaso n'obiraga mu masomo ag'enjawulo. Ekimu ku byo omuntu yalina okuba nga alabye Mukama waffe Yesu Kristo, ekirala omuntu yalina okuba nga yamulaba nga mu biro ebya Yokaana omubatiza, ate omuntu oyo yalina n'okumulaba oluvannyuma lw'okuzuukira. Ekirala omuntu oyo yali agwanidde okubeera n'obubonero obw'abatume. Kyo tuva tugamba nti tulina emitendera gyanga gya mirundi 3 egy'abatume. Omutendera ogusookera ddala oba eddala esookera ddala lirya Mukama waffe Yesu Kristo, omuva abatume bonna bali abalala, omuva obuweereza obulala bonna. Ne tugamba eddala eryokubiri lye lizingiramu abo abamanyifu obulungi abatume 12, era amannya gaabwe googerwa lwatu bw'osoma Matayo Esula y'e10 onyolo osooka paka olwokutaano. Abo kaakano mu nsi muno mwe tuli tebakyaliwo, wabula omulimu ogwali gwabalondebwa okubanga bagukola gwakolebwa era omulimu ogwo gwaggwa dda. Kalasi ey'okusatu ly'eddaala lye tulaba eririmu abantu nga Pawulo oba ne Barnabas. Kati jjukira Pawulo wanjawulo nnyo era obutume bwe tebulina kakwate konna n'obutume obw'abali 12 yalondebwa okuba ng'agenda eri bannamawanga. Ensonga lwaki yeyogerako bw'oba osomye Baluumi 11:13 ng'agamba nti nno ye obutume bwe bwaki bw'abannamawanga ng'Abagalatiya Esula y'okubiri olunyiriro lw'omukaaga paka olw'omwenda, ate era nalwo lutanyiza ddala ensonga y'emu. So olunaku olwaleero obutume obwalibadde ng'obwokusatu bwebwo obugwa mu kkowe ery'omuntu ayitibwa Apolos. Abo abatandika amakanisa oba batandika obuweereza mu bifo eby'enjawulo, then ne batandika okuyambako abantu okwetegeera oba okutegeera ensomesa entuufu eya Bayibuli. Bamala oteekawo obukulembeze mu kanisa, olwo ne beeyongerayo mu bifo ebirala. Naye muntu yenna singa agolokoka leero ng'agamba nti no mutume, naye mutume mu ngeri emu oba endala, omuntu oyo bw'aba talina bubonero buli, bw'aba tyalondebwa Mukama waffe Yesu Kristo, bw'aba tyamulabirako ddala, alina kwenenya ekyo n'akkiriza okubeera ng'anoonyayo ekirala ekyokukola, kubanga tubalina bangi mu biro bino. So ensonga lwaki Pawulo atandika agamba nti nze siri mutume, kitegeeza nti byonna waliwo ensonga enjawulo eyaliwaawo eyaleetera abantu bali okubeera nga bagenda mu maaso n'okuba nga bayisa olugaayu mu butume obwa Pawulo, n'abagambira ddala nti bassebo, nze ndi mutume ate Mukama waffe Yesu namulaba. Ensonga lwaki era bw'otunula Abakolinso 2:12 abaana okulanga bagamba nti nakola obubonero bw'ekitume mu maseekati gammwe nga bungi nnyo omuli ebyamagero n'ebyewunyisa. So n'ekirala kyeyagattako ekikulu kye tulina okufaako kwe kubagamba nti nno nti are you not my work in the Lord, mwe temuli mulimo gwange Mukama. Jjukira ekkanisa ey'Abakolinso yatandikibwa mu ngeri emu oba endala. Katonda yawa obuvunaanyizibwa omutume Pawulo okubanga mu kifo ekyo ekya Kolinto eyatandikirayo ddala okubuulira enjiri era n'abuulira abantu ne balokolebwa n'ekkanisa n'esimbibwa. Okukyuka okw'obulamu bwabwe okuva mu masitaani n'ebibombe bye basinzanga kyali kiragira ddala nti amaanyi ga Kristo gaali gakola
kukolera mu Pawulo okubeera nga abantu bano bayambibwako okuva mu mbeera ekizikiza okubeera nga bafuna enkolagana n'ekitangaala. Essuula y'omwenda olwokubiri Abakolinso ekisooka egenda maaso netulaga nti if I be not an apostle, bwe mba siri mutume unto others eri abalala, yet doubtless I am to you, bwe mba siri mutume eri abalala naye tewaliwo kubuusabuusa eri mmwe ndi mutume. For the seal of my apostleship are you in the Lord, nti ekikakasiza ddala obutume bwange bulabikira ddala eri obulamu bwammwe mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kati awo ekyokubiri kyekyo era kyembadde nywezeza nti okubeerawo kw'ekkanisa mu kifo ekya Kolinto ng'ate yatandikibwa Pawulo, ekyo kyali kiragira ddala nti amaanyi ga Katonda gaali gakolera mwani mu Pawulo, era baali tebasobola na kugamba nti teyali mutume. So kyava akibawa ng'agamba nti nsobola okuba nga siri mutume eri abalala naye eri mmwe ndi mutume. Olunyiriri olwokusatu lulaga nti my answer to them that do examine me is this, okwanukula kwange eri abo bagezaako okunnamula kubuuliriza ku butume bwange. Ayanukula ng'agamba atya? Agamba bw'ati, have we not power to eat or to drink? Tugambe nti nno ffe tetulina buyinza okubaako kye tulya oba okunywa? Olwokutaano, have we not the power to lead about with a sister? Ffe tetulinaako buyinza bubeera n'abakyala nga bano abatuma abalala Mukama waffe Yesu Kristo nga Peetero. Agenda maaso n'alaga mu lw'omukaaga, oh, I only and Barnabas have not we power to fare bear working? Nze ne Balunabba ffe bokka abasaanidde okubeera nga ffe tetuwummulako mirimu gya kukola. So kati ekyo kikulaga embeera eyaliwo nti Pawulo anyweza ensonga ng'alaga mu bufunze nti yali agwanira okubeera nga assibwamu ekitiibwa kye kimu ekyaweebwa abatume abalala, ate era yali agwanira okubeera ng'afuna obuyambi bwe bumu n'obwaweebwanga abatume abalala olw'omulimu gwe yali akola mu kkanisa eya Kolinto. So kiba kitegeeza nti yalina ebbeetu, yalina eddembe naye okugabana ku ebyo ebirungi ebyaweebwanga abatume abalala. So wayinza okuba nga waliwo embeera nga embeera eyo yaleetera Abakolinso mu mbeera emu oba endala okubeera nga baali tebeeggulawo nnyo eri Pawulo. So n'ekirala kyenjagala tubeere nga tutegeera mikwano abawuliriza y'ensonga ey'okutegeerera ddala nti abatume baali tebagwanidde kutambula n'abakazi batali baabwe. Omutume yali agwanidde etambula na mukazi nga wuwe, oyo ataali wuwe yalina kuba muntu mulala ng'oba muyambi we mu ngeri emu oba ki endala, naye nga kiraga nti abakola omulimu guno ogw'enjiri tebalabirwa bokka. Omubuulizi agenda mu maaso n'okufiibwako wamu ne famire ye, wamu ne mukyala we, wamu ne famire ye gye tuyinza okugamba erizingiramu abantu abo ab'omu nnyumba ye. So kitegeerekeka nti abantu ab'enjawulo baali baaweebwa olukusa okubaako bye bagabana, naye ng'ate Pawulo yali takoze eki, tafiiriddwako. Olunyiriri lw'omusanvu lulaga who goes a warfare at any time his own charges. Kati wano ayingizaamu ensonga enkulu ennyo nnyini ez'okutegeera. Atandika okuwakana kwe oba atandika okusimba ensonga ye ng'alaga nti ani yenna agenda mu lutalo naye nga yeeyambisa ssente ze, ani oyo asiga ate n'atasuubira kubeera ng'alya ku makungula? Ye ani oyo alabirira ebisolo n'abeera nga tanyweko ku tutatweza ensolo? So annyonnyola ng'alaga nti waliwo omulimu omukulu gwe yakola mu kkanisa ey'Abakolinso, naye baamuyisangako amaaso ebyo ebyandibadde nga kitundu ku ebyo n'ebyalina okugabana, ate ye talinaako kantu konna
ke yafunirako nyini ddala. So nayingira mu nsonga eyokusatu ng'anyweza ng'agamba nti eyokubiri ng'agamba do I say these things as a mere man, bino njogera byogere ng'omuntu wa bulijjo, or does not the law say the same? Tugambe ki n'etteeka terinyweza nsonga y'emu. Nsonga kyeyabiri byayogedde waggulu, ebimu ku byo agambye ani agenda mu lutalo ku lulwe, ekyokubiri n'agamba ani oyo asiga n'atasuubira kugabana ku makungula, ani oyo alabirira ensolo n'atasuubira kunywa ku tutatu ezo ki ensolo, n'agamba ng'era etteeka bwe liragira ddala liraga litya olw'omwenda nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa ti etommenga ensolo eyo ekola emirimu ekyokulya. Anagenda maaso n'agamba nti ensolo ekola Katonda gy'ali alowoozaako. Mu bufunze Pawulo atulaga nti okuviira ddala mu ndagaano enkadde ne bwegamba Bayibuli titommenga kyakulya ensolo ekoze. Mu bufunze ensonga eno yali esonga kuba ki? Kubaweereza oba abakola omulimu Katonda gw'abayitidde. So bw'otunula olunyolo olw'omusanvu n'olw'omunaana olw'omwenda, Pawulo mu ngeri emu oba endala akozesa obutonde, embeera ey'obutonde n'engeri ennyangu ey'okutegeera ng'alagira ddala nti omuweereza agwanidde mu ngeri emu oba endala ku kubaako kyagabana okuviira ddala kw'ogwo omulimu gwakola ki? Gwakola nga gwaki? Nga gwa buweereza. So bakadde abewaayo mu kigambo balina okufiibwako, balina okulabirirwa okubeera nga balabirirwa bulungi. Jjukira olunaku olwali tulina abantu nga tebafuba, nga tebeewaayo, si bakozi nti bagabanyamu ekigambo kya Katonda mu bulambulukufu bwakyo, naye nga bafuna obuyambi bwonna, bafuna kye twandiise buli kimu ky'oyinza okugamba nti bandikyetaaze okubaako kye bakola, naye ng'ate newankubadde bibaweereddwa era omulimu gwabwe gulabikira ddala nga gwaki? Gwa lujjulungu. Tebeewaayo kusoma, tebeewaayo kunoonyereza, tebeewaayo kunnyonnyokera ddala nsonga. Ekiruubirirwa kyabwe kyakulembeza ki kye banaafuna okusinga okuyamba abantu okutegeera, okusinga nabo okuba nga bakola ki? Beweereyo ddala mu nsonga. Jjukira Pawulo yali awandiikira Timoseewo, yamugamba mu bbaluwa ey'okubiri essuula ey'okubiri olunyolo 15 n'amugamba study to show yourself approved unto God, nti soma weerage ng'omukozi akkirizibwa mu maaso ga Katonda, oyo atakwatibwa nsonyi naye oyo asobola okwawuzaamu ekigambo kya Katonda mu mazima. Omukozi ow'ekigambo aba muyizi ow'ekigambo, era omuntu bw'atandika okusomesa ekigambo akigabanyizaamu ddala bulungi, watali toolako ate era n'owatali oba okugattako. Olw'ekkumi n'agamba nti all saith it all together. Kyava ayingizaamu ensonga endala wano nayo gye twetaaga okuba nga tutegeera mu lw'ekkumi ng'agamba does he say it all together for our sakes? Tugambe kino akyogera kyonna ku lwaffe? For our sakes. No doubt n'akakaza nti ekintu ekyo kyayogerwa kyali ku lw'abaki? Ku lw'abaweereza. N'agamba this is written that he who plows should plow in hope. Oyo yonna agenda mu maaso n'okuyonja, oyo yenna agenda okulima alime mu ssuubi. He who threshes in hope should be a partaker. Agamba oyo agenda mu maaso n'okubanga akuŋŋunta eŋŋaano, naye akuŋŋunte ng'ayina akaseko ku matama kubanga aba amanyidde ddala ajja kugabana ku ki? Ku nsonga eyo. Kyova olaba nti ebintu ebino era Bayibuli enyweza n'eraga nti ensonga eno ey'omuntu agenda maaso n'okulima oba okuyonja n'oweruba lusuku oba ne bwebeera nnimiro nga agiteekateeka okubanga yakusimbibwamu, alaga nti ekirowoozo ekyo ky'okuteekateeka, Pawulo bw'alaga ekirowoozo ekyo ky'okuteekateeka kisongera ddala kuba ki? Ku baweereza abo bonna abeeguddewo okubanga balwana okuyamba emmeeme z'abantu okubaako ekirungi kye bafuna. Tebalina kummibwa kyakulya, tebalina kummibwa bugabirizi, balina okuba nga bakola batya? Nga bafiibwako. Kyobalaba Timoseewo ekyokubiri 2:6 nayo bwetyo bwekola ki? Bwenyweza. Eraga nti omusizi oba omulimi yalina okusookera ddala okubeera ng'akola ki? Ng'agabana
ku makungula. So singa otunuulira Esula ey'omwenda olunyiriro 11 lugamba, since we have planted spiritual seeds among you, nga bwe tusize mu mmwe ensigo ez'omwoyo, aren't we entitled to a harvest of physical food or drink? Tugambe nti nno tetuyina kaaganya, tetuyina ddembe okugabana ku bintu byammwe eby'omubiri ng'ebyokulya n'ebyokunywa. Mufunze era neeno naye ensonga tulina ogitegeera. Kiraga nti abatume baali bakoze omulimu ogw'okusiga mu bulamu bw'Abakolinso wamu ne makanisa amalala, era kyali kya ddembe nnyo okuba nga basuubira okubaako amakungula nga bafiibwako. Ssebo oba nnyaba mpulya, bino ebintu tebiri mu ngeri ya tteeka, kubanga abamu etteeka tebalitegedde. Bwe bagamba etteeka abantu balowooza buli seera kubeera ng'oteeka embeera enzibu, naye si buli kintu ekiri mu mateeka nti kyali kizibu mu ngeri emu obeera nga kyakunyigiriza bulamu bw'abantu. Ekimu ku kyo tukirabye, Bayibuli eraga okuva ddala mu tteeka erya Musa nti tommenga kyakulya ensolo ekola. Bufunze kitegeeza nti no bineeno Pawulo yeeyambisa ebyasooka okuweebwa Musa okunnyonnyola ensonga y'emu Katonda nga bwe yafanga ku baweereza mu ndagaano enkadde ne mu ndagaano empya, ate akola ki? Abafaako nnyo abo abaweereza aba Mukama waffe Yesu Kristo, ng'era alaga nti balina eddembe okubaako obulabirizi bwe bafuna, balina eddembe okubaako engeri y'enjawulo gye balabirwamu, okubeera nga bakoze omulimu omulungi ogw'okutaasa emmeeme z'abantu nga bazimanyisa amazima, nga baziyamba okuddamu ebibuuzo byabwe okubanga bayimirira ddala bulungi nga beŋŋanga olugendo lwabwe olw'okubeera nga bayingira obwakabaka obutaliiko kikomo. So kyovalaba mu 12 agamba bw'ati, if you support others who preach to you, bwe mbanga mugenda mu maaso n'okuyamba kwabo ng'oba mubawa akasente, shouldn't we have even greater right to be supported? Ffe tetugambe nti nate tulina n'eddembe ly'amaanyi okubeera nga tuyambibwako, but we have never used this right. Naye tetukozesanga buyinza buno. We would rather put up with anything, twewaayo ne tugumira embeera yonna okusinga than be an obstacle to the good news about Christ, okusinga okubeera omuziziko eri amawulire amalungi aga Mukama waffe Yesu Kristo. Kataba omutima ogw'omutume, omutume alagira ddala ng'anyweza ng'agamba nti abaweereza bagwanidde okubeera nga bateekebwamu, baweebwa ekitiibwa okusinziira ku miganyulo ki abantu gye bayinza okuba nga baganyulwa okuva mu bo. Pawulo kyanywereza ddala, naye abo abatalina mulimo mulungi gwe bakola, lwaki bafiibwako nnyo okusinga abo abakolera ddala omulimu muki omulungi? Pawulo kyava alaga nti yalina eddembe lyonna okugabana ku buli kintu kyonna ekyaweebwa abo abaali tebakola na mulimu muki mulungi, wabula alaga nti yabyenenya ebyo newankubadde eddembe eryo yali alina, yabyenenya okubanga tabaako kino kyonna kyafuna mu Bakolinso mu ngeri emu endala, okubeera nga talemesa, tateeka muziziko erinjiri, wabula okubeera nga asalawo okukulembeza ebigendererwa ebyenjiri. Sebo oba nnyabo ampuliriza, kyenjagala otegeere Bayibuli nambulukufu bulungi nti abo bonna ababa basomeseddwa omuntu ayitibwa omusomesa, Bayibuli eraga nti omusomesa agaanye okugabana ku birungi byabwe owatali kukakibwa. So ensonga eno leero abaweereza bakola omulimu omulungi gye bagezaako okunnyonnyola abakristaayo okubeera nga ate bassa ekitiibwa, balaba omuwendo mu bantu abakola omulimu omulungi, y'ensonga y'emu eyalone mu biro eby'omutume Pawulo nti ku luuyi olw'Abakolinso balina engeri gye bamulengezaamu nga abatagwanidde kufuna kintu kyonna abayite bakola mulimu mulungi, ate bo be bagendanga mu maaso n'okusoosowaza, ate ye yakola omulimu omulungi n'abeera nga kola ki? Yali tafiibwako nga talowoozebwa nako. N'olunaku olwaleero bwe kiri, si buli gwolaba nti avuga ennyonyi eyeyita omusumba, si buli gwolaba nti avuga emmotoka ez'ebbeeyi eyeyita omusumba, si buli gwolaba n'ogukanisa ogunene n'enkumulitu y'abantu amugoberera ne radio oba TV, ti omuntu oyo akolera ddala omulimu
omulungi nnyini ddala. Abasinga balina ebintu ebyo naye nga babifunye mu mbeera ya kudyekadyeka abakristaayo. Kati ate obuzibu abakristaayo bw'ovaayo n'obanga boolabula ng'obasomeseza ddala ekigambo kya Katonda, gw'atalina bintu ebikwatikako wano oba wali, balowooza nti gwe mufere gw'ayagala okubabba, gw'oyagala obafunamu, oli omuyinako obujja era oyagala kwenkanankana n'oli, oba mu ngeri emu oba endala olinamu obutayagaliza. Ensonga ezo si mpya, ensonga ezo zibaddewo ebiseera byonna ekkanisa bukyayatandika. Butunulunyo 13 agamba, don't you realize that those who work in the temple get their meals from the offerings brought to the temple? Abagamba mu abatamanyi tebakola emirimu mu weema, bagabana ku byokulya ebiba biweereddwayo mu weema. And those who serve at the altar, n'abaweereza ku altari, get a share of the sacrificial offerings, nti n'abaweereza ku altari bagabana ku ebyo ebiba biweereddwayo nga ki, nga saddaaka. Laba ate bambi yannyonnyola atuuka n'okuleeta n'ekino ekyokulabirako ekikulu nnyo nnyini ddala, ng'alagira ddala nti ne bw'oba otunuulidde endagaano enkadde, bakabona ab'endagaano enkadde bagendanga mu maaso n'okuba nga baweebwa obuyambi okuyita mu bintu ng'ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo ebirala. Ne mu ngeri y'emu abaweereza mu ndagaano empya alaga bagwanidde okubeera nga bafiibwako, nga balabirirwa, bafuna obuyambi obwo bwa ssente oba ebyokulya oba n'ebyensula. Jjukira bulungi nti bw'oba otunulidde ate olunyiriro 14 lunyweza bunyweza, yagamba, in the same way the Lord ordered that those who preach the good news, ti Mukama waffe era bw'atyo naye bwe yalagira n'agamba ababuulira amawulire amalungi should be supported by those who benefit from it, balina okubeera nga balabirirwa abo abaganyulwamu. Leero abatabuulira amawulire malungi be basula mu bifo eby'ebbeeyi, mu maka ag'ebbeeyi, be balina amanyonyi, be balina agamotoka, be balina agayumba gano, be balina kino, be balina ne kiri. Pawulo alaga nti kino si kirowoozo kye, wabula Mukama waffe Yesu Kristo ye yakiwa. Era bw'oba osoma Matayo Esula 10 olunyiriro 10, Mukama waffe anywereza ddala ng'alaga nti abo abakola omulimu omutuufu ogw'okubuulira amawulire amalungi agannamaddala, watali gatoolako oba gagattako bagatoolako, baali bagwanidde okubeera nga bakola ki, nga bafuna engeri ey'obuyambi. Newankubadde tebagwanidde mu ngeri emu oba endala kubeera nga babanja kibanje oba nga bakiremerako, kubanga jjukira Pawulo amanyidde ddala, era bino byawandika nga bwe tulera mu kitabo ekyokubiri, alaga nti Katonda asanyukira abo abawaayo mu ssanyu. So omuweereza tagwanidde kubanja ng'agamba mwenna omugwanidde okutulabirira, mwenna omugwanidde okunfaako, mwenna omugwanidde okubaako obuyambi bwe mumpa. Bayibuli ekyo si kyeraga. Bayibuli kyeraga nti abo bennyini okuva mu mazima amatuufu ge baba bafunye ag'ebyawandiikibwa ne bitegeerebwa gye bali, ate balina kubeera nga basumulukuka, balina kubeera nga tebakikola mu ngeri y'obuwaze naye nga bakikola mu kwagala, nga bagamba kituyambiddwa bwe tuti, naye ono Katonda gwakozeseza okubanga tuyambibwa bw'ati, ye afiiriddwako atya, owaaye olina ow'okusula, owaaye olina ekyokwambala, owaaye olina ekyokulya, kino ne kiri. Wabula ye nga ye tagwanidde kibanja. Kyova Pawulo bwe yategeera nno byaliwo ebitonga bizibuzibu, ye n'asalawo n'akola ekirala. Labule 15, yet I have never used any of these rights, agamba naye nze sikozesangako ddembe lino lyonna, and I am not writing this to suggest that I want to start now. Siwandiika bino kubagamba nti ntandise, nti njagala kati okubeera nga nkozesa eddembe lyange. In fact, I would rather die than to lose my right. Kisingako nze okufa okusinga ofiirwa eddembe lyange ery'okwenyumiriza mu kubuulira enjiri ya Kristo Yesu watali giteekako ki bbeeyi yonna. So ekyo kikulu kyategeera omutume kyanywereza ddala wano, ekikulu kyetugwanidde okutegeera ti Pawulo alaga okuviira ddala eri waggulu gye tuvudde yawa ensonga ze 6 lwaki yali agwanidde okubaako obuyambi bw'afuna.
mu masekkati ga bino byonna era agenda amaaso n'agamba nti newankubadde yali amaze okulaga ebintu ebyenjawulo ebikakasiza ddala nti naye yali agwanidde okufiibwako, amaliza ng'akyunzika agamba tikisingako ye okufa okusinga ofuna ekintu kyonna ekiyinza omuggyako eddembe lye ery'okubuulira enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. So mufunze Pawulo yaweereza nga takulembeza byetaago bya ssente, wabula yakulembeza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo kye yakola leero ate tukiraba nga kiri mu ngeri ey'ekifuulannenge mu kkanisa. Abaweereza abasinga bakulembeza ebyenfuna okusinga enjiri eya nnamaddala. Olunyiriri 16 alaga, yet preaching the good news is not something I can boast about. Naye okubuulira amawulire amalungi si kye kintu kye ngenda mu maaso nga neewaana nakyo. I am compelled by God to do it. Naye mpalirizibwa olwa Katonda okikola. How terrible for me if I didn't preach the good news. Nga kiba kibi nnyo eri nze obutabuulira ki mawulire malungi. Kati Bayibuli etulaga nti Pawulo yalaba enjiri ng'omulimo gwe, era enjiri ye yali ensonga lwaki yali yayawulwa ku mbeera eyo ey'okuba nga yali ayitibwa mutume. Era bw'osoma Abakolinso 17 agamba nti Mukama waffe nze teyannonda oba teyantuma kubatiza wabula okubuulira enjiri. Ensonga y'emu gye tugamba Galatiya essuula esooka onyiriri 15 paka 16, era nga ne bwe tulaba mu Yeremiya essuula ya 20 onyiriri 9 Yeremiya ng'agamba sisobola kusirika ekigambo kya Katonda kirya ng'omuliro mu kifuba kyange, ye nga lwaki nsirika. So ye ensonga enkulu bassebo ne bannyabo, singa abantu oba abaweereza bafaayo nnyo ku mulimu ogubaweereddwa okusinga bye basuubira okufuna, omulimu tuba tujja gukola bulungi. Naye abantu abasinga bakulembeza biki ebirina okujja oluvannyuma lw'ebyo bye balina okuba nga bakola. Ne bw'obeera nga toweereddwa bantu newankubadde kibakakatako kikola, Mukama yatandika omulimu omulungi, mwesigwa okubeera ng'amaliriza ekyo, asobola okukulabirira, asobola okuliisa n'akunywesa n'akwambaza n'akufuna n'ow'okusula. So bwe abantu tebakikoze, well and good, sigala ng'oli ku kigendererwa ekikulu lwaki waweebwa obuvunaanyizibwa waweebwa. N'abamu mu bitongole gye bali nga si baweereza ngaffe abagamba nti tuli babulizi ba njiri, ng'akola bulungi naye nga tasiimibwa, bakuza abalala ne baba promotinga abatakola na kiri awo kyamaanyi. Naye ekisinga okuba nga kikulu mu byonna, Katonda aba akutadde ewantu lwa nsonga, era kyonna kyayagala okumaliza mu bulamu bwo abajja kimaliriza. 17 If I were doing this on my own initiative, singa kino nali nkikola ku lwange, I would deserve payment. Nalibadde nga neetaaga omuntu okunsasula. Pawulo kati agireyo ddala omutima gwe. But I have no choice, naye sirina kyakola. For God has given me this sacred trust. Naye Katonda anneesigisizza kino ekintu ekitukuvu ng'ate kya muwendo. Olidde omutima ogw'omuweereza ayogera ng'agamba nti nno ye nga ye Pawulo yasalawo n'agamba kino kyali kirungi okubeera nga ye akola omulimo guno, ng'era yali amanyidde ddala nti empeera ye yali yakuviira ddala eri Katonda yali amuwadde muki omulimo gwe. So Pawulo yali mulabirizi mutuufu ow'enjiri, yali mwesigwa eri omulimu ogwamuweebwa. Yensonga nange naawe ampuliriza gye tugwanidde okuba nga tuyiga etuyambireko ddala nti mu kuweereza mubeeramu ebyokusoomozebwa ebyenjawulo. Naye kisinga okuba ekikulu nti eyakuyita takulekangako kuva ku lunaku luli lweyakola ki lweyakuyita. Era byonna enkomerero yabyo tumanyi tewaliwo mpeera yonna yenkanankana naye tulindiridde ng'eva mu mikono egyoyo eyatuyita okukola ewamu naye. Onyere 17 omutuma anyweza ng'agamba, what then is my pay? Kaakano okusasulwa kwange kwe kuliwa. It is the opportunity to preach the good news. Guno ng'ate mukisa nnyo okubuulira amawulire amalungi watali kugateekako mutemwa. That is why I never demand my rights when I preach the gospel. Yensonga lwaki sigenda maaso nga ngamba abantu kinwanirira eddembe lyange bwe mba mbulira ki enjiri. Ulira yo bomu endala ogiwulidde. Bino
abantu omuli simaye ozingiddemu abaweereza bonna b'omanyidde ddala mega church pastors abalina agakanisa aganene ntwala tugende. Bino byemu ku bintu batasobola kubeera nga bawuliriza. Pawulo alaga nti teyakozesa maanyi ge, teyakozesa buyinza bwe ye ng'omutume okubeera ng'ayambibwako ebya ssente, kubanga yakizuula nti byali bisobola okukola ki? Okukosa ekigendererwa eky'obuweereza bwe. Ensonga lwaki bw'otunula olunyolo 19 agamba even though I am free man with no master, newankubadde ndi muntu wa ddembe, ndi omuntu ow'eddembe, I have become a slave to all people to bring many to Christ. Nfuuse omuddu eri abantu bonna okubaleeta eri Kristo. Katuwulire ate ensonga endala. Alagira ddala mu bufunze nti nno okubaako obuyambi bwonna bwe yandifunye okuva eri abantu be yali akolamu omulimu ng'ate amaze n'okuzuula nti baali si bagufu kimala eri ensonga eyo, tebaali bantu abaali bakyuliramu emirembe okubanga kikolebwa. Yagamba kyali kisingako okusinga okulemesa oba okuteeka ekiziyiza eri obusobozi bwe obw'okutuuka ku bantu abangi ng'ababuulira amawulire gano aga Mukama waffe Yesu Kristo. Kaki kye yasalawo okukola? Olwabiri lutulaga ddala bwe n'agamba when I was with the Jews I lived like the Jew to bring Jews to Christ. Bwe nali mu Bayudaaya neeyisiza ddala ng'Omuyudaaya okubeera nga nabo mbaleeta eri Kristo. N'alaga bwe nali eri abo abaali tebagoberera mateeka ag'Ekiyudaaya neeyisiza ddala ng'oyo atali wansi w'amateeka okubeera nga nkola ki? Nga nabo mbaleeta eri Kristo. Olwabiri mu olumu n'alaga nti when I am with Gentiles who do not follow the Jewish law, bwe mba ndi n'abannamawanga abatagoberera amateeka ga Kiyudaaya, agamba nti neeyisiza ddala ng'oyo ataliko teeka lyonna okubanga nabo mbaleeta eri Kristo. N'agamba but I do not ignore the law of God, naye ate simenya oba siisaamu maaso etteeka lya Katonda, I obey the law of Christ. N'alaga nti ngondera etteeka erya Kristo nga liri okwagala, Yokaana 13:22. N'agamba when I am with those who are weak, wembeera n'abo abanafunafu oba balemu oba baki, I share with their weakness, ngabana mu mbeera yaabwe n'abategeera okusinziira we baali. For I want to bring the weak to Christ. Njagala n'abo abanafunafu, abakosefu, abalwadde, abalina obulemu, abalina embeera ez'abakubedda nabo bajje eri Kristo. Yes, I try to find common ground with everyone. Ngezaako okunoonya ekiyinza okungatta n'abo abantu. Doing things I can to save some. Okola byonna bye nsobola okubeera nga bakola ki? Nabo balokolebwa. Olwabiri 3 I do everything to spread the good news. Nkola ebintu byonna okubeera nga mbuulira oba nsaasaanya amawulire amalungi, and I share in its blessing. Buli ekyo era ngabana mukisa ogw'enjiri. Okawulidde? So Pawulo mu bufunze kyalaga nti yafuuka ebintu byonna, yafuuka omuweereza ku lwa bonna okujja eri Kristo. Sebo oba nnyabo, ensonga zino ezoogeddwa nsonga nkulu nnyo nnyini ddala. Batono nnyo! Nange muyinza okuba nga mwendi abayinza okutuuka ku ddaala erya bino ebintu ebimenyeddwa wammanga wano. Omuntu ofuuka ebintu byonna, waliwo abaweereza abatasobola kutuuka mu byalo, kabbe ettutumu lyabwe lya mu bibuga. Wabanga wantu wakusomoka okuyita ku mazzi, ng'agamba okufiira ku mazzi afiira mu nnyonyi. Wanga wantu wakulinnya loole, ng'agamba munneerabire ndi bishop, mwe abatakimanyi neetagayo enteekateeka. Wa wantu wakusula mu kasiisira nga tajja kasulamu oba mu tenti tajja gisulamu. Balina okusiba olunaku lulamba nga banoonya woteeri y'amaanyi mu kifo ekyo oba amaka ag'amaanyi bagamupangisirize mu kifo ekyo okubaako omulimu gwakola. Tabeera mu bantu ba bulijjo, amaanyi ge oba enkolagana ye n'abantu erabika ali eri waggulu wala nnyo gye bali, era bw'amaliriza misinde balina mulinda mulundi muki mulala. Ebintu ebyo bigenda kunnyonnyolwa eno wansi. Abo bonna abali mu mbeera ey'okulya obutaala nga baga bali mu buweereza naye mu ngeri ey'okulya obutaala, zibasanze zitusanze singa tetukyuka. Ekyandikwa kigenda maaso ne kigamba
Don't you realize that those in the race everyone runs? Nti mwe abatamanyi abo bonna abali mu mpaka ez'emisinde buli omu adduka, but only one person gets the prize. Naye muntu omu yafuna engule. So run to win. Mudduke nga mulwanirira okuwangula. Tokkiriza mu bufunze kyalaga nti biri byonna bisobola omuyitako. Waliwo n'ababifuna mu bukyamu. Naye kye yali akola kiri kimu. Yali amanyi ani ayina engule. Amaaso yagateekako oyo agabe engule. N'agamba kanziruke, nga nziruka nnwanira kola ki? Kuwangula. 25. All athletes are disciplined in their training. Abo bonna abaddusi bayina engeri gye bateekebwa wansi w'empisa. They do it to win a prize. Bakikola nga baagala okuwangula omudaali that will fade away, ng'ate balwana funa mudaali oba engule eggwaawo oba esaanawo. But we do it for an eternal prize. Naye ffe tulwana nga tunoonya funa engule etasaanyizibwawo. Okiwulidde ekyo? Alagira ddala ensonga esinga obukulu nti osobola okudyekadyeka abantu n'okozesa ekiyitibwa obuyinza bwo, n'ofuna ssente mu bantu, n'obalimba, n'owaanibwa, n'otenderezebwa, newankubadde omulimu gw'okola si mulungi, gwa kiyaaye, gwa kudyekadyeka, ebyo osobola obifuna mu bantu. Nejjukira gye twava mu ssuula ey'okusatu n'ey'okuna alaga nti nno ebyama byonna eby'ekigendo lwaki abantu bakola bye bakola ku lunaku luli byonna byakola ki? Byakulagibwa. Era okutenderezebwa kw'omuntu okugenda okuba nga kusinga obukulu kwe kutenderezebwa kugenda okujja olw'okubanga Mukama Yesu Kristo yennyini ng'agamba ti asiime, weebale nnyo omuweereza wange omwesigwa. Abantu basobola okulaba ng'oli wa kitalo, ng'olina engeriyo kwesa obukodyo bwonna obwenfuna, okusomba abantu, okujja ssente mu bantu, n'okwezimbira agatiibwa. Naye Pawulo alaga omuddusi omutuufu ateekeddwa wansi oba ayigiriziddwa obulungi ajja kudduka bulungi, mulimu by'atagenda kwenyigiramu. Bwe ziba nga ssente ze zinanemesa, ofuna empeera yange, ofuna engabo yange, Pawulo agamba ssente muzireke, temumpa buyambi bwammwe. N'akola n'emikono gyange, n'akola ne kino, naye nze n'otuuka ku muntu yenna nga teri agamba anti asuubira okubaako kye tumuwa. Kati tetukiina tajja gye tuli. Pawulo yagamba nina obbasanga yonna gye muli mbaleetera enjiri. Laba 26. So run with purpose. Dduka n'ekigendererwa. In every step, mu buli lugendo lwonna, I am not just a shadow boxing. N'agamba nti nze siringa abo abakuba ebikonde mu bbanga. Abakuba ebikonde mu bbanga be batamayidde. Kwa mu biro Pawulo byakola byali agendedde mu Bakolinso, baabanga n'emizannyo egy'enjawulo era akozesa ekyokulabirako ekyo ekikwatagana n'empisa ezaalabikiranga mu abayitibwa bannamizannyo, nti balinako ebintu emu bye baawumuzibwanga okubanga tebakyabyenyigiramu olw'emisinde, olw'emizannyo egyali gibalindiridde. Kyava agamba nti nno gwadduka n'ekigendo. Bw'obanga oweereza Mukama n'ekigendo ekyokuba nti onaasiimibwa ye, waliwo by'otagenda kola. Togenda tola ku njiri nga bw'ogigattako, togenda gigattako nga bw'ogitoolako, togenda kudyekadyeka bantu, togenda gamba nti Mukama alina kyangambye nga talina kyakugambye. Togenda ebyo byonna bikola. Naye bw'obanga olina agagendererwa agala, ebyo ojja bikola kuba toli kudduka na kigendererwa. Olugendero olyanga akuba ebikonde mu bbanga. 27 kyava agamba I discipline my body like an athlete. Nze omubiri gwange ngukakkanyiza ddala wansi nga munnabyamizannyo. Training it to do what I should. Nengwigiriza okubanga gukola ekyo kye ŋŋwanidde okukola. Otherwise I fear that after preaching to others, wabula ntya oluvannyuma lw'okubuulira abalala, I myself might be disqualified. Nze kennyini nange nzigibwe mu lwokaano. Bino birimu ensonga enkulu nnyo nnyini ddala. Teyakkakkanya bukkakkanya mubiri nti nno ki, wabula yasalawo okubeera nga taganya mubiri mufuga, wabula ye okuba nga yagufuga. Bantu bangi mukiwulidde nga bagamba gundi yatandika bulungi, yali abuulira oyo omusajja oyo yali abuulira ng'akubuulira n'enkya n'oyagala okeeroddeyo. Ssebo bannyabo ez'emboozi
zisobokera ddala okuba nga ntuufu. Tewaliwo abaatandika obulungi naye tebadduka na kigendererwa buli lugendo lwonna oba buli in every step. Baatuuka emibiri gyabwe ne gitandika okubeera nga gye gibafuga. Omubiri gwagala kino, omubiri gwagala kiri, bye balaba okwegomba n'ebintu eby'ensi ne bigwawo ne biwamba endowooza zaabwe ne batandika kulaba njiri nga omuganyulo ogw'ofunamu obuki obugagga. Pawulo agamba zibasanze. Jjukira Yuda bweba byamagero yabikola, bweba njiri yagikola, naye kyali mu ye kyamaana ekirabisibwa. Pawulo eyaweebwa kyenkana okuwandiika ekitundu eky'endagaano no empya ennamba, bw'aba agamba nti alina okutya nti asobola okuggyibwa mu lwokaano, ffe baani bassebo ne bannyabo abawuliriza abatalina kuba na kutya kwekumu kwekuno omutume kwe yalina? Ne tutandika okuba nga tweyambisa obuweereza okwegaggawaza, okweyambisa obuweereza okutuukiriza ebigendererwa byaffe, ebigendererwa ebitali bya kutunda njiri. Bingi bye tusobola okwogera ku nsonga eno, naye njagala kumalirano nga ngamba alina amatu awulire, era nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omuntukuvu bibeere eri mwe mwenna emirembe gitaggwaawo. Amiina. 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 Amiina.